okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mwana wange mwanyinaze nate nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda atuwadde omukisa okuba nti tukyali balamu. Saagala okitwale nti kya bulijjo okuba nti ozuukuse, osobodde okuteekako terefayina, osobola okundaba nga njogera. We bali bangi nnyo abeebase akawungeezi nga tebasobodde kusituka. Naye gwe olw'okuba omukisa ogwo gufunye, njagala weebaze Mukama. Ate omukisa ogwo bw'ogufunye okitutte nga kikulu nnyo era nga kya nsonga okusookera ku nteekateeka y'ensula ey'olwaleero ejja gy'oli butereevu ku lutembe luno ngaggadde 3ABN Uganda. Mukama akumpeera omukisa olw'okukola okusalawo okwo. Amannya agange nze Ziwa Area, omuweereza mu kanisa eya Seventh Adventist esiŋŋaanibwawo ku Gaddafi Road ng'okulinaana Road Development Center ng'oyambuka ku lusozi lw'Abayivu Makerere nga bwe bakayita akasozi ako. Tumwebaza Mukama era erinnya lye litenderezebwe olw'obulungi bwe n'ekisa kye byayongedde okutulaga. Tujja kuba n'oluyimba oluvannyuma lw'okusaba kuno ate olwo tulwengedde butereevu mu kyokuyiga kyaffe ky'enkyene ya leero. Ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti okusomoka Yorudaani. Okusomoka Yorudaani. Katusabe. Mukama oli mulungi era oli wa kisa. Otusaasidde ffe aboonoonyi ne tuba nga tukyalina omukka ogw'obulamu mu nnyindo zaffe. Omukisa guno gw'otuwadde tusazeewo tugukozese nga tukunoonya nga kikyasoboka. Kkiriza obeere wakati mu ffe, muganda wange mwannyinaze ali ku ludda luli nange ali wano mu studio. Mpa ekisa ebigambo ebigenda okwogerebwa byongereko ku bulamu bwaffenna ate bitunyweze mu nkolagana yaffe naawe n'okututaasa okuva eri enkwe z'omulabe Sitaani. Nga tweyongera okuyiga ku mbeera muddu wa Dawudi gye yayitamu olw'ebyo ensobi ze yajja akola mu bulamu bwe. Kkiriza Mukama naffe tubeeko kye tuyigamu tutebuke enkwe z'omulabe Sitaani. Okwo kwe kusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musalaba awali amasi aganaza ebibi woba onkumira kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye okwonse omunaku kwesanga eddembe omusana gwa Yesu negunjakira nze kutusa lwaleja kumusalaba gwe kwenenyumiririza nepumulamuye kwesanga Yesu wange neyeraga gyendi nga ampa amanyige gaberenga munze kutusa
kumusalaba gwe kwenenyumiririza ne kumulamu ye awowe naberanga ganesiga Yesu alyoke anongose ye antuse jali kutusa walija kumusalaba gwe kwenenyumiririza ne kumulamu ye. Oluyimba olwo ndwebaza nabagambye ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba okusomoka Yorudaani. Olunyirira okujjukira luli mu Samwiri ekyokubiri essuula ya 17 olunyiriri olwa 22. Awo Dawudi n'agolokoka n'abantu bonna abaali naye ne basomoka Yorudaani. Emmambya bwe yasala nga tekubuzeeko n'omu ku bo atannasomoka Yorudaani. Simanyi oba wali ofunyeko omukisa okusomoka omuggo gwali guyira. Simanyi oba wali osomoseeko omugga oguyira. Olaba bantu bagezaawo kusomoka busomesi si migga naye myala gino egy'ennakivubo. Olwa sipiidi amazzi gye gaddukirako abantu abamu abeegeziwaza nti bajja kuyita awo amazzi ne gabatwala. Gayinza n'okuba nga amazzi ganjadde ne gabimba okusukka omwala ne gajja waggulu ku kkubo. Nga matonotono naye olwa sipiidi kwe gatambulira bwe gakukuba ekigo olwo omwala ne gukola ki? Ne gukutwala ne batandika kukuteegateega eyo mu maaso eyo kakana bayinza okukuteega eri nakivubo gyakoma ng'ogenda mu ki? Eruzira ku nnyanja. Oluusi emyala gibeerako obutimba ne obukuyamba ne butaasa. Tulabye baana bangi abantu abakulu nga mwala guno gutwala abantu. Kati njagala okubemu akafaananyi nti Dawudi kabaka ono yakuza omwana mu ngeri embi, omwana amwefuulidde kakati atuuse okusala omugga oguyira. Okuyira kunyinza okuyita okutokota. Noyita awantu ng'owulira nga amazzi galinga ageesera naye nga omugga guli ku sipiidi. Kati yembeera Dawudi gye yalimu ng'ali mu kusoberwa, atambudde olugendo luwanvu, mulimu obuwonvu n'obusozi, atuuse ku mugga kampumulimu. Laba afuna obubaka okuva eri ku Kusaayi nga atoogeza n'owummula, musitukiremu musalo musomoke omugga kubanga omusigala awo Abusalomu simanyi oba amagezi ge muwadde anaagatambulirako okumala ebbanga ddene ajja kuwondera. Dawudi yasutukiramu n'akola ki? N'alagira bakole ki? Basomoke. Dawudi yakimanya naye nti mutuufu mu mbeera gye yali alimu yali tasobola kwaŋŋanga Abusalomu n'eggye lye yali ajja nalyo. Abasajja bandibadde bayinza okugezaako wadaawadako naye oli mu kutoloka odduka kibambulira naye olina abaana abato n'abakazi bayinza n'okuba balina abaana abawere. Obeerangako n'omugugu ogugwo naye bw'ogattako omugugu gw'omukyala n'abaana sipiidi kw'otambulira si ki
teba yemu. Weewaawo Dawudi yalina ejje eryali limukuuma ery'abannantawunyikawunyikamu. Nga bwetulaba mu ggwanga muno mulimu amagye ag'enjawulo. Kati yalina katugambe yalina SFC nga ye mwebulunguludde, naye era SFC yali ejja kulwanako ekitonotono era daaki bandibawangudde. Daaki bandikoze eki? Bandibawangudde. Okusalawo okwali okutuufu nga kwe kwokka kwe yalina okukola, kwe kukola kye tuyita kaddannyuma. Tokola ki? Kwe kukola kaddannyuma bw'abanga yali wakusobola okulaba olunaku olulala, bw'abanga yali wakusigala ng'akyali mulamu. Bagambye okusala omuggo gwali guyira nga guli ku sipiidi eyayiriiri, ate nno nga mwandigusalako nga obudde bulaba. Naye okusala omugga guno ng'obudde bwa kiro, ekyo kizibu kirala. Ekyo kiki? Ekyo kizibu kirala. Era okwaŋŋanga okukola kino kyali kyetaaga obuvumu obutali bwa bulijjo. Ebyawandiikibwa tebitugamba nti ku musomoko awo waliwo obwatoyato omuntu kwasobola okutuula ne bumukola ki? Ne bumusaza. Ku nnyanja okwo kutera okubeerako amaato g'abantu ge balekaalekawo ne ku migga nga gisobola okuyamba abantu okukola ki? Okusala ne bagenda emitala. Naye ebyawandiikibwa tebitugamba nti Dawudi n'abantu bwe baasangawo awo obwato bwe baali basobola okukola ki? Okusomokerako. Naye Dawudi teyabandaala era teyalulinza nkya, yasitukiramu ng'eyatega ogwacyayi, n'alagira bonna abaali naye nti essaawa yakukola ki? Yakusomoka. Bonna nga bamaze okusala nga bali ku lubalama olw'ebuvanjuba, yali wakubateekateeka mu nteekateeka eya okwekuuma. Mu nteekateeka ey'okwekuuma bwe baali bamaze okutuuka mu kifo ekyo, bwe baali balabira ddala nti kakati tulina obukuumi obumala, ne batandika okweteekako bugwe. Olwo nno ne basobola okufuna obuweerero ne bawummulamuuko. Ne bakola ki? Ne bawummulamuuko. Ne bawummula okutuukira ddala ku matulutulu. Naye newankubadde bawummulamu ako akaseera katono, kyali kibakakatako okusigala nga bakola ki? Nga batambula. Era mu kiro ekyo kyennyini batandikirawo olugendo lwabwe, ne basala Yoludaani, ne balyoka bafuna ekyali kibaawula ekibatangirira okuva eri Abusalomu naani? Nabo n'eggye lya Abusalomu. Wano tulaba nti Dawudi yalina obwesige obutabuusibwabuusibwa mu Katonda we. Obwesige bwe teyabuusa walala, obwesige bwe yabuteeka mwani? Mu Mukama Katonda yekka, nga yekka gw'asuubira okumutaasa mu mbeera gye yali yeesanzeemu. Era obwesige bwe, okutaasibwa kwe nti kuli mu Mukama Katonda yekka, twabulabye mu ssuula mu Zabbuli ey'okusatu. Dawudi n'abo baali batambula naye n'eggye lye, abalwanyi be, n'abawi b'amagezi abeebuuzibwako, basajja bakulu, abavubuka, abakyala n'abaana abato, mu kiro ekikutte kazigizigi
baasala oba baasomoka omugga guno Yorudaani ensinde gyennyini bwagenda okuzibula tewali n'omu ng'olunyiri bwe tugambye olwabiri essula y'ekumi tewali n'omu yali tannaba kusala emmambya we yakola ki we yasalira. Zabbuli eyo ey'okusatu twagisomyeko olunaku olw'eggulo naye njagala tugiddemu twongere tujja kugyetegereza n'olunaku olw'enkya naye tujja kulaba kiki obwesige Dawudi obwesige bwe yali abutaddewa bwaliwa. Mu bigambo ebiri mu Zabbuli tulabira ddala nti Dawudi byonna bye yayitangamu obwanga yavutunuuliza Katonda nga yeka gw'amanye ayinza okumutaasa. Era bwe bamala okusomoka kwe kuddawa e Makanayimu n'ejjeerye ne basooka bakola ki? Ne basooka bawummulirawo. Makanayimu kyali kibuga ekinene kyali tekisobola kuyingirwa bwe kityo fa. Naye nga bwe mbagala njagala sooke tutunuulire Zabbuli ey'okusatu twongere ogyefumiitirizaako n'enkya tetujja kulemererwa kufunamu kyakuyiga. Zabbuli ey'okusatu. Zabbuli ey'okusatu. Agaye Mukama abalabe bange nga beeyongedde. Olina abalabe abantu abakuwondera nga kye banoonya si kirala kusaanyawo obulamu bwo. Ekyo ne kinzijukiza nti abaana ba Isirayiri badduse okuva mu buwambe bwe bwalimu mu ggwanga ery'e Misiri bajaganya basanyuka bavudde mu buddu mu nsi ey'obuddu. Bwe batuuka ku nnyanja emyufu ne bibasobera era ebigambo byabwe ne babikyukiza. Musa yagaa nti gwe musajja gwe kiki ekyakuleeta okutujja mu Misiri gye tubadde tulina emirembe? Naye nga babadde babakoza kagiri. Naye ne bakyukira Musa ne bamugamba nti mukulu ki ekyakuleese okutujjayo? Watuleeta kututtira wano mu ddungu. Musa byo byamusobera naye olw'okuba baali batumye mutume okukulembera abaana ba Isirayiri kyava akyukira Katonda n'agamba nti naye Mukama Katonda abantu bano bobaleese naye kinaawulikika kitya nti abantu bano bagenda kufa? Mukama n'amuddamu. Musa bw'ayogera eri abantu n'abagamba nti musirike busirisi olwaleero mugenda kulaba amaanyi n'obuyinza bwani bwa Katonda. Abalabe ba Dawudi beeyongedde nga bw'atugambye mu Zabbuli ey'okusatu. Abalabe bange nga bakoze eki? Beeyongedde. Abagolokoka okunnumba bangi aboogera ku mmeeme yange nti talina kuyambibwa mu Katonda. Otoloka oleka embeera enzibu ddala ey'abantu abakujeemedde abeegugunze abakukyaye. Laba ate osiŋŋaana omugga oguli ku sipiidi eyayiriiri. Wandibadde weebuuza nti bannaye kufa kanfe naye siraba ngeri ki gye ngenda kusala kusomoka mugga guno. Naye Dawudi abagambirawo teyalina na budde bukola ki? Bubandaala kutandika kwemulugunyiza Katonda. Yabagamba musitukireemu tusale omugga kubanga jjukira obubaka bumujjidde obutaasizza obulamu bwe n'abantu be. Kusa yabuweerezza ng'akakasa ku luno Mukama era yabuwadde titukole ki? Tusale. Tebaayo na muntu yenna atuula wansi. Tusale tukole ki? Tudde obuuyi buli. Embeera zonna ne bwe ziba zikusobedde zitya. Dawudi ayongera okutulaga nti obwanga bwaffe tulina obutunuuliza Mukama Katonda. Mbagambye nti Dawudi awummulira e Makanayimu
ekibuga kino kyali kyebulunguluddwa bbugwe nga si kyangu kyakwesolosa kuyingiramu kubanga kyali mu nsozi nga kikuyamba okubeera eyo n'owummulako okwo n'oweera nti n'abajja okukulumba oba obalaba kyobulaba abantu bafuba nnyo okulaba nti gavumenti zifuba nnyo okulaba nga obusozi obwetoolodde ebibuga babwefunza kubanga okwo osobola okulaba omulabe ng'ali wala n'omutangira okusemberera okusembera ekibuga oba we mukubye enkambi yammwe kakati ne Dawudi naye afuna olusozi luno olusozi olutaali ekifo waali ensozi ezeetoolodde n'afuna obukuumi okuva eri abalabe abamugolokokerako abamukola abamulumba. Ekibuga kino bw'akiyingiramu ate nakyo kyalinamu ebyetaago by'obulamu nga biwerera ddala ate nga n'abantu abaali mu kibuga ekyo baali baagaliza Dawudi baali bamwagala era nga n'enteekateeka ze ennungi bayimiridde naye era laba abantu ne bamukola ne banguwa okumwegattako olutalo olw'ekinaana buli gavumenti eno eriko bwe yatuukanga mu bifo ebimu olwokuba abantu banyigirizibwanga nnyo buli gye baatuukanga ng'abantu babakola babeegattako olw'enkola ennungi kigambibwa eyakolanga gye baayolesanga ng'ate bagigeraganya ne bali abaali bakola babalumba babaali babataddeko akazito. Embeera eno twagirabako naye tulaba nti Dawudi abantu byasinga ne Makanayimu bamukola bamwegattako bannaggagga b'omu kifo ekyo ne bamuweereza ebirabo ne bamuwa emmere n'ebyokulya n'ebyokunywa bye baali beetaaga mu mbeera ey'obulamu. Kiki kye tulaba mu mbeera eno? Tuzze tulaba twatandika bulungi ku lunaku olwasooka mu wiiki eno ku Sunday. Twakiraba nti wabeerayo abantu abantu beebuuza lwaki nze. Njagala okutegeeza nti mu bizibu byonna ebitujjira tulina okubaako n'ebye tuyigiramu. Bagamba nti yakugoba yakukola yakuwa ekkubo. Mu kifo ky'okuddaawo n'osiita n'okaaba ne weemulugunya weebuuze mu kino Mukama akyakkiriza kibeewo kiki wateekwa okuba waliwo ekirala kyakola kyayagala nkole njigemu ate antemeddewo ekkubo nsobole okuyitawo. Mukama atema ekkubo awatabadde awatawadde ekkubo batuuse ku mugga ogudduka oguyira tebamanyi kyakiddako naye tebasiita na kukaaba na kutema kukaaba kukuba biwoobe basomoka. Mukama mwesigwa atulaga nti akola ali wamu naye kyetujja tulaba okuva mu kwebuuza ebibuuzo nti lwaki nze. Abantu bajja kusala enkwe mujja kubeeramu abakuwa amagezi agataliimu ojje olabe nga Mukama bw'obanga omwesize mu mbeera yonna abeera naawe. Kyetulaba wano nti amagezi Katonda geewa Kusaayi n'aleeta obuwagizi bwasobola okutuukiriza ekigendererwa Dawudi n'akola n'asobola okufuna omukisa ogutoloka okuva eri abo abaali bamukoze bamulumba abaali bamusalidde enkwe ez'okumukola ez'okumusaanyaawo. Mu mbeera yonna ne woba onyigiriza otya oli ayinza okuba alowooza akuggaliddeyo naye bagamba nti sebaggala miryango ne beerabira emyaganya. Mukama wabeerawo omulyango baggalawo guno naaba nga akugguliddewo guli. Guyinza okulabika nga muzibu naye gutwale gukkirize olw'ekisa kya Katonda nti gwegwo osobole okusomoka ebizibu by'oba okoze ebiba bikujjidde.
wadde Dawudi yali amaze okusomoka atolose awonye ekibambulira, omuvubuka ono Abusalomu yali tajja kutuula bbanga ddene era yali wakukola ki? Yali wakugondera ng'agoberera ani? Kitaawe. Kyenjagala tutegeere mu bigambo bino, mu bizibu byonna by'olina, ebizibu byonna ebikujjira ate mwe mujja emikisa gya Katonda. Omungereza agamba nti man's difficulties are God's opportunities. Nti bw'obanga weebulunguluddwa ng'oyita mu bizibu, ate mu bizibu ebyo ate Mukama mwasinga okukolera n'alaga ekitiibwa n'obuyinza bwe ku mbeera ezo, osobole okwongera omukola ki? Okumwesiga. Bakulumbye, bakoze ki? Bakwogeredde ku mulimu, bakoze ki? Naye nga gwe kyenkusaba akukuuma bwesigwa, kubanga Mukama atusuubiza nti mu bizibu byo ate mu kusoberwako ate Mukama ye mwasinga okukola ki? Okukolera. Mukama akumpera omukisa ng'oyongera gwe abadde tamwesiga, nga weesiga abantu abalala bakuwa amagezi, ate nga mu biseera ebisinga bakuwa amagezi agakufa ebyo bufa ebyo oba agakusuulayo. Mukama mwesige nti embeera newe ziba zikusobedde ajja kutuukiriza akutaase okuva mu mbeera nga bwe yataasa Dawudi. Mukama nkwebaza olw'omukisa gw'ompadde okugabana ne muganda wange ne mwannyinaze enkya ya leero. Olwaleero lunaku lwa kuteekateeka, tubeerayo Mukama, emirimu gyaffe tugikole tugimalirize olw'okweteekera Ssabbiiti y'entukuvu. Yogera gye tuli, essuubi lyaffe n'obwesige bwaffe tuleme biteekanga walala naye tubiteeke mu ggwe. Otujjukizza nti mu bizibu bye tubeera nabyo ebingi, ate mmwe mw'oyagala okusinga okukolera, olage obuyinza bwo ku nkwezi omulabe Sitaani. Tubeere ekyo tujjukirenga mu bulamu bwaffe, okusaba kwaffe okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.